okwekalakaasa kw'abasuubuzi mu ggwanga kwongedde okuteeka General Museveni ku bunkenke. Ekyamazima oyinza okugamba nti atidde. Asindise Minisita Robin Nabbanja ayogerezeganye n'abasuubuzi awamu ne bannannyini bizimbe. Abasuubuzi beeremye bagamba nti tebagenda kubeera nga baggula amaduuka. N'olunaku olwaleero abasuubuzi amaduuka gasiibye maggale mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mu ngeri y'emu wuno omukazi atawena asazeeko bbaawo omutwe n'agusuula wali. Era nga njagala kubeera nga nkutegeeza munnayuganda munnange, waliwo muna NUP abadde akuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu agambibwa okubeera nga awambiddwa akawungeezi k'olunaku olwaleero. Ogenda kubeera nga byonna obitegeera, ate nga ab'ebyokwerinda bongedde okubeera nga nabo obaolyawo balira ddala mu ntama, obaolyawo nga bawoninga abaagala okwekalakaasa. Ensonga nnyingi eziriwo ze tugenda okubeera nga tutunuulira. Honorable Betty Namboze Bakireke kyakoze Baramu Barugahare olw'okuvaayo n'avuma Bobi Wine nti yawansi just kaboda. Ebya Namboze tobisubwa. Mu ngeri yamu amawulire tulina mangi, nzikiriza nkubuuzeeko munnayuganda munnange wenna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Njagala kusaba mukwano gwange wa video yaffe like. Buli wa video yaffe like kigiyamba okudduka ku speed ya yiriiri neetuuka ku muntu omulala. Mu ngeri y'emu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga, bingi ojja kubeera ng'obiraba. Njagala kubeera nga ntandika ne muganda waffe amanyiddwa nga Akileo Kivumbi. Akileo Kivumbi yoyo gwogenda maaso n'okuba ng'olaba ali ku screen yo ng'ekifaananyi kyambuka. Oyo abadde abeera nnyo ne President, abeera nnyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amawulire ge tugenda maaso n'okubeera nga tufuna galaga nti awambiddwa akawungeezi k'olunaku olwaleero. Amawulire ge twongera okubeera nga tufuna ku muganda waffe galaga nti awambiddwa ekiro oba akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Akileo amanyiddwa nnyo okubeera ng'abeera ku lusegere ddala nnyo ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga bw'oba onoonya President Akileo tasobola kubeera ng'akubula. Okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga nti Akileo awambiddwa okuva mu bitundu by'e Nansana. Awambiddwa okuva mu bitundu by'e Nansana. Ge mawulire agakyava sayidi zeeyo. Ebisingakaawo we tunaaba tubifunye tujja kubeera nga tubikutuusaako wano ku mukutu gwaffe ogwa DPTV Uganda. Mukwano gwange njagala kubeera nga nkwongerayo bwe tuba nga tuvuddeko eyo ewa Akileo. Njagala kubeera nga nkwongerayo muganda wange. Tukimanyi bulungi nnyo nti nno abayimbi bangi beesamba Bobi Wine, era bangi tebaagala kubeera nga boogera naye yadde omusemberera. Abamu bagamba nti batiisatiisibwa, abalala bagamba nti bw'omusemberera gavumenti eba egenda kukulemesa okubeera ng'obaolyawo ogenda mu maaso n'okubeera ng'oddukanya emirimu gye gy'endongo. Kakati tugamba nti Bobi Wine mu vidiyo yange eyasembyeyo njoke nkuwa eno nakoledde Eddie Kenzo n'engeri Bobi Wine gy'abadde mu bulamu bwe nga gyamuyamba. Katutunuulire ku David Lutalo katono nnyo. Kano kakuleetedde just kuddamu gezaako kuwa nti bano abasajja bonna beesamba Bobi Wine bamulaba ng'omubi naye ng'ate abalinako ettaffaali. Katutandikire wano. No, nze ndowooza kiri perfect the way it is, but tumanyika tulongosereza. I think kibeera much more emphasis osuubirani engeri gye twagambye kati okozeewo ki okigera repetition even strong osuubirani kubaze mpuliriza lutalo waliwo olutalo oli gwempulira muno okigera then oboboka bano bonna President abayambyeko oba directinga mu ngeri emu oba endala ey'endongo, abagabanyiza ku magezi ge. Naye mu kiseera ng'eggwanga libeetaaga kwegamba bo tebalina yadde olunaku n'olumu lwe balaba okubeera nga bayamba kwegamba eggwanga baliyamba. Bobi Wine yasukka ku kubeera ng'ayamba omuyimbi oba abayimbi
najja n'ayingira mu ggwanga naye abasajja tebaagala yadde kubeerako we bakwata kuyambagana. Oyina cry joko ngolinga yogedde ebigambo 10 otegera industry jaja padi. I have an idea. Lwaki tasooka nakivoisingawo nofunalo ne kali akantu akalala jaja padi. Okay, kale njagala tukomyawo akatambi ako. Nga bwe mulabye Bobi Wine amazima gali nti tali selfish. Bobi Wine abantu kye bamwogerako kwe kubeera nti mukodo. Ekyo buli omu kyayogera Bobi Wine mukodo, Bobi Wine mukodo. Naye njagala tuwebuuze, omuntu ajja n'akuwa buli lunaku n'omuntu akutuuza n'akuwa amagezi ani gw'osinga okwetaaga? Omuntu akuwa buli lunaku ensimbi noona akutte eddobo n'akutwala ku nnyanja n'akuyigiriza okuvuba nti ne lwe siriiwo ojja kusobola okwevubira, omulungi yaani? Bano abasajja baganye okubeerawo ensi we beetaagira, naye ng'ate omuntu abayita ate ye yababeererawo nga bo tebalina nnyo oba oliawo na kye bali. David Lutalo mu kwanukula ababadde bamugamba nti owaaye lwaki tovaayo nawe n'oteekako eddoboozi lyo ku buli bw'enguzi obugenda mu maaso, yabaanukudde bw'ati. Abayimbi temuvuddeyo, epas azawo yekka yavuddeyo. Yes, kulwokubanga basiru munsonyi okwogera bwentyo n'engeri erimuko ku busungu. Kubanga bwe mba soogedde leero naye ng'ate nina oluyimba olwayogera jjo. I'm waiting for you to listen to the song that I sang. Owulire kye nagamba ki? Naye gweoyagala nze mbuukire bubuukizi. That's not music. Music, you have to concentrate, you have to think about something before you give it out to the people. Oye David Lutalo ebigambo bye bimu ne Eddie Kenzo byakozesezza. Ennyimba naziyimba awulira nga ayagala kulya ddoboozi lyange addeyo emabega ennyimba gye ziri. Ne David Lutalo kye kimu kyatugambye nti ennyimba naziyimba, muddeyo muziwulirize, twagala ennyimba empya ezoogera ku kiriwo wano. Oba okitegeera kyova olaba abaana bamuyisizaamu eggaali nga tebaagala kumanya. Abantu beewa eddembe, embwa zewaakabalaza akasiimuule. David Lutalo akyatuuyana n'enkwawa naye avuma abantu obusiru. Otuuya n'enkwawa ng'omwana wa pulayimale, toyambala na vesti, oli kuvuma abantu obusiru. Mira bulungi eddagala lyo oleme ddimirira ku overdose, kuba tukimanyi kyekyakutula enviiri okakkane naffe ebyokuvuma tubiyina. Ate gwakyasinza obusiru bwokyatuuya n'enkwawa ng'omwana wa pulayimale. Zawi yabatuddemu kyakawulira akalira. Okay, kale byebyo baganda bange, abantu ebibasunguwaza mubimanyi, ate kirungi mwali mubyogeddeko. Lutalo ennyimba oyina z'oyimbye, kikujjako ki olwaleero okuvayo n'okubayo oluyimba oluvumirira enguzi? Lwaki temugyogerako yo? Owange katuveeyo eyo mu bayimbi. Njagala kutegeezako nti abasuubuzi olunaku olwajjo zabadde ennaku z'omwezi 31 bazzeemu okwekalakaasa kula amalungi
era nga bategeeza tebagenda kugulawo bizimbe. Kino kyaddiridde obusungu obungi bwe bafunye oluvannyuma lwa mwami Museveni gwe babadde basuubira okusinkana olunaku olwajjo obutabasinkana n'abatumira minisita wa Kampala. Abasuubuzi ne bavaayo ne bagamba nti oba oliawo bw'abanga minisita wa Kampala gwe batusindikidde mu kifo waakiri ekyokunoonyayo at least minisita wa finance, minisita waki ayinza okwanaganya ensonga zino wakati waffe naye ne mutusindikira just minisita wa Kampala. Nagamba eno ensonga si ya Kampala, ya ggwanga lyonna. Olunaku olwaleero General Museveni alagidde Robin Nabbanja ajja sinkane bannannyini bizimbe n'abasuubuzi. Era we basinkanye njagala owulirize bulungi, njagala owulirize. Ku makya ga leero President Museveni yalagidde Ssaabaminisita Robin Nabbanja okutula ne bannannyini bizimbe mu Kampala oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti be bawomye omutwe mu kwekalakasa kw'abasuubuzi okugenda mu maaso nga baggala ebizimbe byabwe. Kyokka nga batuuse mu lukiiko luno bannannyini bizimbe beganye ekyokuggalawo ebizimbe era ne bategeeza nti abasuubuzi nga bayita mu bibiina ebibagatta be basalawo okuggalawo amaduuka okulaga obutali bumativu bwabwe eri omukulembeze w'eggwanga gwe bagamba nti alemeddwa okubasisinkana boogere ku nsonga ze bagamba nti zibanyigiriza. Ffe banga balandlords tetulina mutawaana era ebizimbe batuwadde n'assurance wano ti security weeri. So mbuulira batenantisi baffe mugulewo ebizimbe peacefully, muleke kwefiiriza. Fenga balandiroodi buli lwosiba w'edduuka lyo tetulina gwe tufunira era buno obukuliipu bwe bakozesa just intimidation. Ffe tetulinaamu kantu konna ke tufuna kubanga ffe olukya lwe tubala. Owulidde omusajja ekigambo ky'ayogedde agamba nti nno abasuubuzi buli we musiba amaduuka gammwe ffe tetulina kye tufiirwa kubanga ffe tubala lunaku luyise. Abo be basajja abali mu Uganda. Kwegamba oyo tamanyiiyo nti oba oliawo bano abasuubuzi balina n'abantu be balwanirira. Oba oliawo abasuubuzi bangi bali mu bizinensi nga zigwa buli lunaku. Ye takimanyi wabula akulaga mwe mumanyi we mwekalakaasa ffe oluggwako lwe tubala kituufu naye gwe oyimiriddewo okulaba nti oba oliawo bano bendi nabo bafuna oba tebafuna. Era emirimu gye bakola balina kye bajjamu oba bakola ze bakola ze bansasula tebalina na progress egenda mu maaso mu bulamu bwabwe. Omuweereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka asinzidde mu lukiiko luno n'ategeeza nti tewali nannyini kizimbe wadde ekibiina ky'abasuubuzi kirina buyinza kugaana abasuubuzi kukola. Tewaliwo kibiina kyonna kikkirizibwa mu mateeka kukugira muntu yenna ateyagalidde kumukugira genda kukola. Tukkiriziganyizza nti obubaka bwa president obutegeeza ab'ebibiina by'aba traders ti president ajja basinkana ku lunaku lw'anaabalaze prime minister agenda kuwandiikira obukiiko ebbaluwa abategeeze nti meeting ya president ejja kubeerawo lw'anaaba olunaku lw'anaabalaze. Wano Ssaabaminisita alagidde Kiwanuka okukolagana ne minisita ey'eby'ettaka n'amayumba babaga enkola enaayitibwangamu bannannyini bizimbe oba ebibiina by'abasuubuzi okutegeeza abasuubuzi okuggalawo amaduuka ne bannannyini bizimbe okubisaako kufulu nga wamerusewo embeera eyeetaagisa. Olunaku lw'enkya tugenda okugazeetinga regulations eziraga oba ezirambika obulungi amateeka agalina okugobererwa ba landlord ne ba tenants. Okay, kale eyo embeera Robin Nabbanja bwasinkanye bannannyini bizimbe oba ba landlords ne n'abasuubuzi bwe boogerezeganyiza. Ndowooza owulidde bali bagamba mmwe muggalewo mmwe mumanyi wabula bo abasuubuzi bakyagenda maaso n'okubeera nga baluma ejiiko era ng'ebigambo byabwe si biwoomu eri mwami Museveni, si biwoomu eri gavumenti. Njagala kubeera nga nkutwalako katono nnyo mu bigambo by'abasuubuzi bo bye boogera. Bagamba ki? Bagamba bagenda kwekalakaasa okutuuka nga mwami Museveni awulidde omulanga gwabwe. Erinnya Nnaalongo
Bwana Almas Kabinda kansala omukyalo w'omuluko gwa Nakivubo Shawulyako wamu ne Nakasero Fumi. Bannaye kino kikyali kituuza ate tekinnagwa ate tugenda kweyongerera ddala okwediima paka wiikisi 2 ate ne 2 era tujja kwongerayo paka omukulembeze w'eggwanga ng'avuddeyo n'atuwa ansa. Tubadde abagumiikiriza ekimala yatwongerayo okuva nga 2 ate ku 31 era yatutadde ku kikuumaaza n'atugamba gwa 8 nga tatuwadde ddeeti. Okay, kale abasuubuzi bo bakyagenda maaso n'okwewera era bamalirivu okulaba nga Mwami Museveni awuliriza ensonga zaabwe ezibaluma. Okwekalakaasa okwasooka kwalimu ensonga ya IFRIS nga bagamba omusolo ogwo oba oliawo kwegama mungi nnyo okubeera nga guteekebwa ku basuubuzi naddala bano batutunda mu buduuka buki nga bagamba IFRIS eno esaana ziri kampani omusolo bagugireko ddala eyo so si bano abatunda kamu. Abasuubuzi bakyagenda mu maaso n'okuba nga beewera. Minisita Chofa mu mbeera eno yonna nga tuli mu maziga gwe wabalaase n'ogamba mbu tugende mu kyalo tuve mu kibuga kyo tugende tulime ennaanansi. Kyogamba ffe gye twava tetulina byalo tetumanyi kye tukola. Kituyamba ki ssente zaffe ze tukola nga tuzizaayo mu byalo okulima bye tulima ate ne tuwunzika nga tuziwaamu omusolo nga tetulina kye tufuna. Tetugenda kuzannya na mbeera nammwe abajja babalaata mu nsonga y'abasuubuzi tubalaba bannaye abatuuze mujeyo wiiso mujeyo ebidomola buli omu akube ekibuga ekizuukusa abantu bano abatunyigiriza. Ensonga ekyali siriyasi era ekyagendera ddala maaso. Nagamba gye buvuddeko General Museveni we yabasinkana Kololo ampuliriza bamuleka mu tenti nga yeeyogeza olw'ensonga yabaleetera omusuubuzi nga yabagamba bumusuubule ebyawana ewaka bye biriko ssente nze nali nkola bwe nti abasuubuzi bagenda okulaba. In fact abakulembeze b'abasuubuzi babuuza oyo yaani kubanga abakulembeze b'abasuubuzi bamanyi abasuubuzi bonna abali mu ggwanga naye ng'ayimiridde ali mu banyumiza ye tebamumanyi. Abasuubuzi tebannaba kubeera nga bakkakkana era bakyewera. Abakulembeze wabula kati kiri ku buli musuubuzi yenna abadde akyesigiriza nga agaddewo bizinensi ye ekimanyisa nnaku neyasigadde waka kimutaayiza. Olwaleero bannayuganda basazeewo boogere gavumenti erina omuze gw'okuguumaaza nga bwefulumiza amawulire g'essaawa 3 nti pulezidenti akkiriza okutusisinkana. Ebyo bigambo twabikooye kubanga ne minisita omulamba yakutte media n'afulumya akatambi ak'amawulire mu pulezidenti yasazizaamu okusisinkana abasuubuzi. Ekyo kyabadde kiraga okunyomoola eri abakulembeze n'abasuubuzi bonna. Ffe tukontributinga omusolo muyitirivu nnyo mu ggwanga lino naye twagala naffe gavumenti etuwulirize. Ebintu bye tusaba bitono nnyo mu bulamu bwaffe ng'abasuubuzi. Ffe tetuli nfuuzi tetusabangako wabula twagala gavumenti etukolera ebyo bye tugisaba. Bintu bitono nnyo twagiteera ensonga 3 ez'omuggundu era bwezikolako nkakasa bulungi bannayuganda n'abasuubuzi bonna bajja kukkaka. Naye tukubiriza bannaffe ab'emityana mubende oluddawa wonna kino tekiri ku bannakampala bonna bokka wabula n'ebazadde baffe abali mu kyalo bwe kibali nga kisoboka amaduuka gammwe nammwe mugaggale. Ensonga ogiwulidde bulungi muganda wange. Abantu bakyakungira ddala abantu naye atufuga yatugamba nti ye talina gwakolerera mu Uganda akolerera baana be bazzukulu be ne bazzukulu b'abazzukulu be era talina gwafaako wano mu Uganda. Kale n'ebyo tebyewuunyisa bwe tuba nga tubiraba nga biva mu ye kennyini omukulu alifuga eggwanga lino n'engeri gy'atali kulembera ng'afugafuge ebintu birina kutambula kifuula nnenge. Gwe buli sekita ya gavumenti n'ebeera nvundu ne tubeera nga gavumenti ennamba tewali kitongole kiramu jangu mu kitongole ekiramuzi eyo nnaku miranga na biwoobe. Jangu mu palamenti mujula kwata palamenti kwokya buli alimu. Jangu mukwegamba mu byobulamu biri eyo bito kwegamba tomanyi na kyakwogera. Jangu mu byenjigiriza amazima gali nti ate ebyenjigiriza oyinza n'okukaaba amaziga n'obuuza kitongole ki Uganda Airline agikolamu wuuyo teyasoma tamanyi byakola bamubuuza agamba nze yampa omulimo yajja okugumaliriza. Eryo ly'eggwanga lyonna lyatagala kubanga abalifuga bwe batwe baagala okubeera ng'oba oli awo
litambula wabula embeera yo bweti bwesibye mu kibuga Kampala nga tewali muntu n'omu aguddewo dduuka lye ebifo biggale byonna bisibe mbeera bweti bwesibye. Amajeko gasiibyemu nga mangi ebitagambika ne poliisi era njagala kutegeezaako nti poliisi ya Uganda na olwaliro ekutte obuzindaalo negenda maaso n'okubanga esaba abantu n'abasuubuzi tegenda bawa obukuumi era esiibye esaba tibaddeyo ku mirimu gyabwe bakole ebasuubiza okubawa obukuumi ebasuubiza okubeera nga ebaprotectinga naye kati oprotectinga otya omuntu nga gwoprotectinga kansoke mpozinge namu nga gwoprotectinga talina yadde ekikumi nga zaakola zawa balandiroodi ne bwowulidde balandiroodi bo bakudaala omusuubuzi oba akoze oba takoze ayina obbawa bw'oba tomuwadde vaawo genda omulala akole ki omulala gyayingire. Mbadde njogera ne mukwano gwange olwaleero ali mu ggwanga lya America awo aŋŋambye nti basabye property rent is it property tax ne bamusaba akakadde kalamba omwezi eryo ly'eggwanga nti ne woosula n'enju gy'osulamu gye wazimba nga bakugyeko omusolo gw'omusenyu gye wazimba nga bakugyeko biki bw'omala ogizimba otulo tuwoteekamu gwagamba nti no wawona landiroodi otulo tuwoteekamu ojja kutusasulira ntegerekeka. Twogedde lunaku lwaleero katulabe kano then tweyongereyo mu bigambo ebirala. Okay, embeera bwetyo bwesiibye n'olunaku olwaleero okwekalakasa kuno kwatandise lunaku lwaggulo naye ndowooza olaba abantu bo batambula naye amaduuka masibe abasuubuzi bali bweru bejjiddeyo bali mu kwezannyira dduulu bazannya matatu we beesane ku myeso oba oliawo gavumenti naye kitegeere bulungi. Bwe tuba nga tuvuddeeyo tuwogera ku service delivery, tuwogera ku misolo, tuwogera ku nguzi, tuwogera ku bulyake naye ng'abasajja basirise. Njagala otunuulire emmotoka eno oba otunuulire ekifaananyi kino era njagala ogende mu comment section singa obasanga bano abasajja be bakuba abantu emiggo nga beekalakasa olwa corruption. Singa omusanga mu mbeera ng'eno gye ŋŋenda okuwa okola ki? Genda mu comment section ombuulire gwe kiki omukolera katuzanye akatambi. Okay, njagala ombuulire bw'obeera nga gw'olina obbayamba abo kikyokola obaleka oba obayamba. Bw'obeera nga beebo abakkuba kibooko ate ng'olwanirira bo balaya oyo Kampala ag'amazzi g'olaba naye bamenya abantu ebyo ebizimbe weebiri oba byo babimenya ddi awo simanyi. Genda mu comment section ombuulire gwe ki ky'oyinza okubeera ng'okola. Bwe tuba nga tuvuddeko eyo General Museveni atuyitiramu nga ye bwe yakwata oba oliawo emmundu alumbe ogenda okununula eggwanga ne simanyi oba eryaffe yalinunula oba ate yayonoona lyonoone atunnyonnyola ye yakwata mmundu era agamba okutta omuntu layisi nnyo. Katuwulire ebigambo bye. What we needed was a gun, the bullets for it,
Food, clothes were optional. If they were there, you put them on. If they were not, you go with the back outside. A half-naked man can shoot you and you die. You don't have to put on a suit to kill people. So that's how 16 years, from 1971 to 1986, we were building an army with no pay at all. Say, I'm now going to be 78. But if you start a war now here, I will join. I have no problem. Omuwulidde omukulu agamba leero ne wabawo olutalo atandikiraawo era agamba kibali beetaaga y'emmundu ewerekebweko amasasi ebyokulya okwambala ne wekutandibaddewo weesuulasuulako bw'otyo n'oyolekera. Waliwo abaali bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ti abafunire emmundu oba oliawo nabo basobole okubeera nga balumbagana gavumenti eno bagijjeko. His Excellence bw'ati bwe yabaanukula bw'ati ye bwe yabaanukula. So nze nganzi sigenda kunga abantu kukwata mundu newankwadde buli gye mpita baŋŋamba Bobi tufunire mundu tukuba obusajja ize muzeefunire lwaki mutumanzi era newuzi ala simanyi obanyiza okukaddamu wano aka president abaye muzeefunire. sigenda kunga abantu kukwata mundu newankwadde buli gye mpita baŋŋamba Bobi tufunire mundu tukuba obusajja ize muzeefunire kale njagala kubeera nga onvaawo njagala kubeera nga nvaawo then twolekereko wano gye buvuddeko. Waliwo omuvubuka bwe twalaba nga adduka okusinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuvubuka ono baamukazaako eryansi olw'emisinde gye yatwala ng'amazima gali nti alinga omulalu, naye pulezidenti eyamwekkaanya oba teyamwenyinyala yakkiriza. Omuvubuka ono n'afuna kye yali ayagala. Yali ayagala mubongako bubonzi era n'amubongako n'amuwa ne kagonja n'alyako. Oluvannyuma lw'omuvubuka ono okusaculatinga nnyo ku social media yafuna omukisa ogujjako mu maka ga pulezidenti n'amusinkana. Era omuvubuka ono ate ayina ssuubi, ate ayina yadde mulimo nga n'abantu ku kyalo bamuyita mulalu oba okitegeera, kubanga ne bwe yali edduka akayimba ke yali ayimba waliwo abandaba oba okitegeera nga nvimba mu kkubo ne bampita omulalu. Butufu nga bw'omulaba alinga omulalu. Pulezidenti yamusembeza okumaliriza ng'afunye pikipiki agenda atandika obulamu. Balamu yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine aswaza nnyo. Bobi Wine yenna okwata otya omuntu n'omugulira kapiki just ka boda naye twamulabye ali Busoga bafidde yasaze ffene. Naye ku Bobi Wine alaba kino yakoze kyabujega nnyo. Naye Nambooze yamutuweeredde levo. Katuwulire ebigambo bya Nambooze oba oliawo bye yakozesezza. Era newunyiza nnyo Balamu tolina magezi. Nali ndooza bakuwa minisita wafuna mu magezi naye tolina. Balamu yavuddeyo n'avumirira Kyagulanyi olw'okuwa omwana akapikipiki. Nsi. Naye Mwami Museveni bwe yali awandiika obugagga bw'alina mu nsi ye ng'omuntu yagamba ekidduka kyalina pikipiki. Bugende wa Igigi bajaji boxer je tuwandiikira ebyobugagga byaffe. President Museveni yawandiika nti ekyobugagga ekidduka kyalina mu nsi pikipiki. Naye kati Balamu minisita we yagambye yavumiridde Bobi Wine okuddira omwana eyamusabye pikipiki n'agimuwa ate n'atakwata ssente ze wabula bannakibiina ne basonda. Kyagulanyi yalisobodde bulungi nnyo okuwa akapikipiki omwana nga tatemeza naye buli wojja ne bagamba kibiina kye kimuwadde obeera bannakibiina obaweesa ekitiibwa. Bano anagamba mbu akwate ssente zize aweeyo. Lwaki awaayo ezize?
omukulembeze buli wakwata ssente ezize n'awaayo aba agenda kuzibasa bakanulemu n'amagoba. Olaba ne mwami Museveni wano ezo pikipiki zagenda ng'agaba mu byalo akwata ssente ze. Niyo omuntu naddawo ne bamutunuzaamu kamera era Okay, oyo Honorable Betty Namboze bakireke yatugamba nti ono useful idiot era natugamba ti ba useful idiots bangi nnyo mwami Museveni bakozesa nenjagala munzijukize omukulu ono Balamu yatugamba nti ye bwe bamuwobwa okubeera minisita w'abavubuka n'abaana yatandikira ku nsonga z'abaana ba NUP okubeera nga banunulwa nga tebavangayo nga yasirika okitegeera ate owekitibwa Joel Ssenyonyi bwe yavaayo mu palamenti n'amugamba nti nnono akyali political novice ate n'avaayo n'agamba nti oli amutyobodde. Joel Ssenyonyi n'amugamba owaaye gwe tomanyi kye kitegeeze mba temumanyi mukwate amasimu gammwe mugende musobole okubeera nga mugugolinga kitegeeza ki era mu ngeri yemu twamulaba nga asitudde kiri ekisajja eki oba nkiyite ntya nga kigenzeeyo mbukulwa Nuupu bali bakwatibwa lwa kusinkana mbuna byambalo ebyefaanaanyiriza so si ab'ebyokwerinda wabula ebyefaanaanyiriza oba okitegeera naye ng'ate agenze mu maaso ga General Museveni okumugamba nti basonyiwe ekirabo kituwe ng'ekyayidi ye yali ayambadde olwedde byambalo byennyininyini bye bagamba ebyefaanaanyiriza lwaki ye tebamukwata. Tulinda Balamu n'essaawa eya leero babate yajja n'omuliro mungi tetumanyi gye yakkira kakati Namboze bw'avaayo n'agamba nti bano be ba useful idiots oyinza kiwakanya ate nga kigambo tekivuma yakibannyonnyola bulungi. Njagala kubeera ng'eyo nvaayo nsobole okubeera nga nkwongerayo bwe manga nkwongeddeyo njagala kutwala ew'omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi Basekezi olwaleero mu palamenti ayogedde ku nsonga z'abannayuganda abakolera wabweru w'eggwanga. Ayogedde ku nsonga z'abannayuganda n'azituusa bulungi mu palamenti abakolera wabweru w'eggwanga. Mbadde njagala tuwulirize ensonga za Joel Ssenyonyi nga aggusa ensonga ku fulo ya palamenti. Youth unemployment. This is not just a challenge, Right Honorable Speaker, it is a ticking time bomb. Our young people brimming with potential and ambition are sidelined. Their dreams deferred or quashed. We have reached a distressing point where the absence of opportunity drives our youth into terrifying conditions abroad. Reports of human rights abuses against Ugandans in foreign lands are not just disturbing, they are a call to action. It is our duty to respond and to protect our citizens wherever they may be. We all get these calls from Ugandans abroad. We in the opposition and colleagues in the ruling party, we do get these calls from these Ugandans. And so it's not something outside of our reach. Furthermore, Right Honorable Speaker, the plight of our citizens working overseas, particularly in the Arab world, is taken as if it's very normal and okay to mistreat Ugandans in the diaspora. The government has continuously been urged to take immediate action to recruit labor attaches in major cities and countries where Ugandans are employed. The Ministry of Foreign Affairs must ask these attaches to focus specifically on labor-related issues and to provide technical backstopping and consular support in all our foreign missions. They gave us an update that they did it for some. We want it across. The government's role doesn't stop at levying numerous taxes, but as a sovereign state, it is mandated to negotiate stronger bilateral labor agreements to protect its citizens who are beyond its borders. It's essential to have a bilateral agreement in place before exporting labor to any country. Honorable Speaker, we desire a state that empowers the youth with skills and opportunities here at home, transforming potential energy into kinetic achievements in the immediacy. The government must defend the dignity of every Ugandan at home and abroad, and ensuring that their labor rights are not violated. Okay, Europe Joel Ssenyonyi ategezeza nti oboolyawo okutulugunyizibwa n'okubonyaabonyezebwa mbaganda baffe bannyinaffe abali mu kyondo kya Buwarabu kyafuukanga kya bulijjo nti okuwulira omuntu gwe batulugunya ekyo kya bulijjo mu matu
agambye kirina okubeera nga kikoma n'agamba nti eggwanga lirina okubeera nga oba oliawo lisalawo liyambe ffe ffenna ali wano ewaka n'ali abroad lisobole okubeera nga limuwa omukisa n'omwaganya okubeera nga yeeyagala. Bibadde bingi naye njagadde nkutemeretemeremukko oba oliawo Joel Ssenyonyi byasobodde okuba nga atebolinga wali mu paalamenti y'eggwanga. Mu ngeri emu amawulire agatali malungi yadde n'akatono, wuuno omukyala atemyetemye bbaawe n'amugya mu bulamu bw'ensi eno. Entabwe evudde ku mukyala kubeera nga abadde asindikira omwami ensimbi. Omwami kye yakola kuwasaamu mukazi. Kale nno omukyala ono olw'obusungu obungi bwazze abazizza n'atemula muganzi woono oba bbaawe. Katulabe emboozi eno mu bujjuvu. Justin Kyotungire ne bagumiikiriza nti Agenda Amos babadde batuuze ku kyalo Lushambya mu ggombolola y'Eshongololo mu disitulikiti y'Ibanda. Okusinziira ku b'eŋŋanda, Justin Kyotungire yasaba bba agenda kuba ekyeyo okumala emyaka 2 era ng'ensimbi abadde aziweereza bba agula ettaka. Kyotungire yakoma mu mwezi gw'okutaano omwaka guno n'asanga bba nga awasa omukazi omulala oba oliawo kwe yasinzira okulowooza nti ensimbi z'abadde aweereza ze yakozesa okuwasa omukazi ono. Kitushashize kyatutangaza ogwabire yakozere sente ze kandi yazikiza omushaija yashangire yashwire ondiijo omukazi abire naza kugenda akora bizinesi ze ayoreraho abaana be. Konka ekintu ekyo kitushashize kandi kyatutangaza omuntu kuzoka okahendekere sente zikakuburira n'omugasho. Tukitegedde nti ono yagezaako okugamba bba yeesonyiwa omukazi omupya ne yeerema. Kigambibwa nti ono yalabiriza mujja we yeekeja mu kiyungu n'asoberera bbaawe n'amusala obulago n'akambe n'amutta. Nkamutemire tinkumanya ekyamutemira muzirize bushakini kiyala mukoliire konka ngu akashwera konka kisho akabagira heru yamwima sente yaguma naziteekera baramube amusazirati amusharikire keki yamusharati amusyamba ngatuyamba asazirati amusyamba koro ine sente zawe wazekorra heru ori omukyara ekikuza kujama kwita abaro kwita omushaija nenki. Abatuuze nabo gano olwabagudde mu matu ne bakkakkana ku Kyotungire yabadde agezaako okudduka ne bamukuba okutuuka okumutta. Abooluganda lwagumiikiriza basambaza ebigambibwa nti omuntu waabwe yakozesa ensimbi za Kyotungire okwasa omukazi. Esente ogw'omukazi omusigazi talaliireho n'osiringi rwigana rweyi. Esente zoona zikakora ebyo omukazi yabeera ndakukora. Abagenzi balese abaana 3 nga ne Kyotungire abadde lubuto. Waliwo abantu 2 abakwatiddwa ku nsonga eno nga kuliko ne ssentebe w'ekyalo. Poliisi mu bitundu bya Lwizi enoonyereza ku abantu abatwalidde amateeka mu ngalo ne batta omukyala Atwere Justin yabadde ategeezebwa okuba nti yafunise bba n'amutta era nga bwe twogerera waliwo abantu betufunyeeko abali mu kutuyamba okusobola okufuna abo abatwalidde amateeka mu ngalo. Ate abatuuze b'emutungo Zone 12 ekitintale basuze mu ntiisa oluvannyuma lwa mutuuze munnaabwe Wycliffe Waswa okutta muganzi we Susan ng'ono abadde mufumbi wa mmere ekitintale. Bino byabaddewo akawungezi k'eggulo era ng'omulambo gwasangiddwa mu kitaba ky'omusaayi mu kazigo bano mwe babadde basula. Okuggulawo nga ndaba omukyala yeebase ku buliri naye ng'ebyovu bibimbye bwe biti. Kiteeberezebwa okuba omwami we yamukubye ekintu kyefaananyiriza ennyondo ku mutwe n'aleka ng'amusibidde mu nnyumba. Okusinziira ku batuuze, Wycliffe Waswa yasembye okulabikako ekiro kyakeseza olunaku lw'eggulo ng'ayingira ekikomera Susan we yabadde apangisa. Kati omusajja yazze bamulabye mukazi n'amugulira ku gate n'amugamba galawo najja kati omuntu amaze okufa omusajja tetwamusanzeewo n'essimu z'omukazi teziriyo. Kitebeezebwa nti embeera eno ereeteddwa obutabanguko mu maka. Ye omwami agamba omukyala alinda, omukyala naye agamba omwami alinda. Kati omukyala ye nga yeesonyiwa omwami alabira abaana be omusajja nga kati kirabika kimuluma. Nga ofunye obutabanguko ero si bweri poliisi bweri gwe si kusala musango nga tonatuula mu kkooti. Rosette Katushabe nga yenannyini nnyumba bano kwe badde babeera atubulidde ng'omugenzi bwe yamutegeeza nga muganzi we Wycliffe Waswa bwe yaganza mulamu we. Nyine nga akankubira muzeeyi yambulire Maria mwajja muzeeyi ne mukubeera ngamba nga sinnabitegeerako. Kati omukyala kwe kuŋŋamba era bali wamu nakati
bali wamu naye wabula njoze n'akamala kati kwe kutandika okunyumiza sitole enzijuvu. Ne mubuuza yagambye ate tataalo ne aliwa n'angamba ali mu kubajja. Poliisi eriko byetubulidde ku nsonga eno. Poliisi okuva Kitintale, Jinja Road bonna ne basitukira wamu ne bagenda mu kifo ekyo okutandika okukola okunoonyeza ne bawandika statement kuva ku batuuze ne kuva ku mukyala Rosette. Naye poliisi yasanze omulambo gw'omugenzi ng'erimu ebiwundu ku mutwe ate ng'ajjuddemu omusaayi. Tebbaawo Wise wa Wycliffe eyamuse. Omulambo gutwaliddwa. Okay, kale muganda wange ampuliriza kanjogere ku mboozi eyasoose eri bannyinaffe abakwata ekkubo ne mugenda mu kyondo kya Buwarabu okunoonya obulamu oba okuyiiya obulamu. Njagala bawa gano magezi katono nnyo. Bw'obanga osimbudde ng'ogenze ebweru, njagala osooka otunuulira ebintu nga bibiri. Ekisooka manya ennaku yo. Nzize nkibagamba era nkiddiŋŋana. Teri ali mu kiyumba nga mwana wa mugagga. Ffenna tuli banaku oba baana b'abanaku. Tumanye ennaku yaffe gye twaleka gye twava. Bw'oba owulira nga ebizibu byewammwe bingi, njagala obeereko ne gana amagezi. Bw'oba ofuna akakadde ka ssente kamu, njagala kusaba funa engeri gy'okaawulamu. Kakasa nti kale ewammwe batwala nnyo ssente, emitwalo 5 g'obooleka, aga 5 g'oba oteeka ewammwe, 5 zibeere ssente zo. Kakasa nti baawo gwe waleka bw'obanga ayina abaana emitwalo bala kala 3, gamba nti ago gembawa. Maama wo oba omutegekerayo 10 ne taatawo, 10 liryo lyakwekuumisa gwe woobeera kubanga n'ebisomoozebwa bingi bye muyitamu mu kiyumba awo. 10 liryo ng'omuntu. Emitwalo 3 g'oteeka eri abo abaasigaza abaana bo oba bbaawo yabalina, ezo zimala kuba tamanyi bulumi bw'oyitamu okuzikola n'okuzikuwa. Emitwalo 5 geeterekere gago. Bw'obalabala emitwalo 5 okumala emyaka 2, ojja kwesanga nga kale si kyekingi naye ng'olina ky'osobola okutandika. Bannaye muleme kubeera nga ssente muzejjako bwejja. So njagala kubeera nga wonvaawo nsobole okubeera nga nkwongerayo muganda wange mu mboozi yaffe egenda okubeera ng'esembayo. Emboozi eno yeeri ekwatagana ku banna FDC 36 be baasiba. Ne Namboozi alina engeri gy'agitunyumirizaamu ng'enyuma ewooma okuwulira. Oba oliawo ng'atuwa ne ku byafaayo Mwami Museveni n'agamu ku mawanga agakola ebikolwa oba agaali gakozeeko ebikolwa ebyefaanaanyiriza. Nzikiriza tulabe akatambi kano Honorable Namboozi ng'ayina by'atunnyonnyola. Njagala kubeebaza buli ssekinnoomu wenna gy'osinzidde okubeera ng'otugoberera. Weebale nnyo, weebalire ddala. Okola kya muwendo okulondawo omukutu guno. Era nkwebaza ak'ensusso. Obuwagizi bwo n'obudde bwo si butwala just for granted. Mbeebaza okusukka ku kubeebaza. Mbaagala nnyo okusukka ku kubaagala. Mwebale kunjagala, mwebale kubeerawo ku lw'omukutu guno. Kambalekere Namboozi, Mukama Katonda atakuumira mpeera abankuumire. Mbaagala nnyo. Ansooke njogere ku bano be bakwatidde ebweru. Mu April 1966 Bannayuganda badduka wano. Kwaliko Kuranima Mawanda, Abraham Senkoma, Daniel Kiwanuka, Andrew Kiine ne John William Obo n'abalala. Bali abasinga bali basirikale ba Edward Muteesa n'abalala bali Abaganda aba activists ne badduka ne bagenda e Kenya. Government ya Milton Obote ne sindika abasirikale bagende bababege nebo mwagenderamu abakyala 2 ne befuula nti bagenze kuganza bali abakyala ab'oluvannyuma bazuulwa nga bafudde. Abasajja bano babakwata, gavumenti ya Kenya ne bawozesa, oluvannyuma ne basangibwa nga tebalina misango abamu. Kyokka bwe babata bwe bati gavumenti ya Uganda yasindika amagye mu budde obwo agali gaduumirwa Idi Amin ne gagenda gabayoola ne babakomyawo kuno, era bangi babata
abalala Amini ye yabata nga wambye Obote. Ebintu bya Uganda bino birina enkola y'okweddamu. Ekisinga okunewuunyisa bwe nsoma story eyo kwe kuba nti aba bali Obote be yalowooza nti be bajja okusinzira Kenya bamukoleko treason bamuggyemu mu buyinza n'amaanyi si be bamugyamu naye bano be yakozesa okugenda okuwamba bali eri ate be bakomawo wano ne bawamba Obote. Ntegerekesa batasuubire nti bano abasirikale abaali wano Obote be yakozesanga okureidinga ebyalo. Mu budde obwo Abaganda batuuka n'okutuuka emigga egimu ne bajjawo ne bridges. Olidde nga baga nti emmotoka za gavumenti gye ziyita nga zifeffetta abantu ne bayoola wano abantu ne babatulugunya abaddukiranga e Kenya nga bagenda ne babakwata ne babazza wano ne babatta ne babasiba. Naye Obote be yali nabo wano mu gavumenti abasirikale be bamuwamba. Amaanyi mangi abakulembeze banakyemalira bagamalira nnyo okuba opposition naye ekizibu ekisinga obbalya baba batudde nakyo. Olidde kakati waliwo n'olwo kakati bwe tuba nga tutuuse mu mbeera bw'obeera mu political parties bakutulugunyiza wano nga bw'obadde owulira session esooka mu programu eno era ne babalaga nti temusobola nakusobola bali tebasoboka. Kati omuntu nze lumu bwe nali nga nkyali mu DP nga ndi muvubuka nagenda ne tumala ku training emyezi 3 mu South Africa mu winter school nga tusoma ebyobufuzi n'ebyaki nga tuliyo bangi nnyo kuva mawanga ga Africa mangi nnyo ne batukuŋŋaanya eyo emyezi kubanga waliwo yenkola y'ebibiina ebyenjawulo. Dr. Besigye kati gwe nasemba okumanya yali ne president weyo Dua bagenda ne bakuŋŋaanya abavubuka ne babatendeka. Naye kakati President Museveni ayagala nnyo abantu okubavunaana treason. Era wadde n'abaana abeekalakaasa bajja tuuka ekiseera bakwatemu n'abalala babavunaana ebyo. Nze golaba wano nze omundooza kubatudde wano nendowooza waliwo ne Munyagwa abali bavunaaniddwako ku treason. Nze nali nvunaaniddwako ku treason nti nno nali mpamba gavumenti kolo we batukwata batutwale yekyenjojo batutwalewa batukwalewa. Naye ekyewuunyisa bwe bankomyawo wano ate okuntwala mu kooti banvunaana kunyiiza president. Banvunaana nti nno yakola ki n'okutuusa n'olwaleero gwe omusango nno ogukyaliyo kubanga twagutwala mu constitutional court etu interpreting ddala ddala nti bo babeerawo ne bakuvunaana nti onyiziza president naye ng'ate ye si mwetegefu kujja mu kooti kuwa bujulizi nti yanyiize. Naye ne wabaawo omupoliisi ye najja n'aga nti nze nalowoozezza nti era ddala ebigambo ebyo byamunyiiza. So ekigambo treason eri mwami Museveni is a holding charge mu musango agukozesa kubanga amanyi nti nno omuntu ye mwami Museveni okulemeza omuntu ku bailo ku remand kyokuye kibonerezo era kyova owulira ennaku zino zonna babadde batijja n'ebigambo ebigamba nti nno tujjewo okweyimirira abantu. Kyenjagala okugamba nti bwebanga wazala ku mwana kufa abakyala asooka neyeegaaya omusujja ne gumuluma n'afa n'owokubiri neyeegaaya omusujja ne gumuluma n'afa owokusatu bwe yeegaaya omusujja gwa tegunatandika muluma ng'otemya emiki emiranga. Ntandise okulaba FDC ng'eserengeta okufunamu ebiwayi bibiri badi FDC ne gudu FDC. Badi FDC yeyo gyolaba mwe bajja okuyoola abantu babavunaane treason babakole batya. Good FDC ejja kutambula nga egenda ekuba enkuŋŋaana nga mu maaso esooka ekimotoka kya bbiya nga era nze bannange nesunga olunaku lwemunagye mukono owokuwa abantu omwenge bwakisiru twagala abantu tubajje kubaala tubatwale mu nnimiro bagende kukola kati mwe mubaleta mubajja mu nnimiro mubaleta mu bbaala nambozi yogera sabo ombuuziza kuki ngambye nti bw'ojja olaba nga abantu bajja kati
ekifaananyi kino simanyi bwesobola kiteeka wali ojakiwa producer jakiteekayo ku protectizo bambuuziza kibuuzo okwefuddisi mukama wange tombuuziza nti nno njogera ki ku byefuddisi ebigenda mu maaso owulidde negamba nti abasooka babayodde nga bwe bayoola abantu be balowooza nti bawagira Muteesa naye ate abajjako Amini ate bebo bennyini be yatuma e Nairobi manya abajjako Obote bebo bennyini be yatuma e Nairobi okuyoola abantu ba Muteesa ate yebe yali alowooza nti bebakolera ye mu butuufu that was in 66 by 1971 abo benyini baali bamujjako neŋŋamba nti kansuubire nti ebyafaayo tebijja kwewandiikawo nentuuka ku kino ekyabakuba enkiiko neŋŋamba nti abakuba enkiiko newunyizza nnyo okulaba ebimotoka bya bbiya nga byebikulembera eno kika kya ICT eno bwenegenda bweti nti ennaku zino tulina abantu ba mirundi ebiri abakuŋŋaanira mu nkiiko waliwo abali oganiki nolaba kakati ngono nsi nadduka emisinde ng'akuba enduulu bannange gundi nkulabyekowa ne wabaawo ne GMO support genetically modified support ng'okulembeza ekimotoka ky'enguuli ogenda ogamba abantu nti bannange gundi agabudde kale manejayira okubeebaza mubadde balabi balungi aba parliament akasameme webale nnyo omukulu lw'omushana olabinambozi webale nnyo omukulu kikonyi webale nnyo sobetika simire nsanyuse nnyo ayina amazima gompadde kwendale mukoze bulungi nnyo